I've got an order of liver and chips. Nze wano woteri eno ngimazeemu emyaka 3 nga tukola twatandika 2021 okukola woteri, so ebya woteri mbimanyi bulungi ninjagala practicingeko skills zange zenyi. And so the customers have been served. I'm happy. They did not complain. My work, I enjoy cooking. Sometimes even at home I cook for myself. So lwalero sibye nengamba kanzije wano twawumuddemu after a week long day off, because definitely I had to come and serve and help my people. So I'm happy I've added a brick and also trained, because the skills I have, some of our younger cooks don't have. Boboina omulimu gwokola kirungi n'ogwagala. Nyumirwa nnyo nga nfunye abantu abazze okufuna services ku hoteri yange. Nze natandika mulimu gwokola bane twagala nnyo emirimu gye tukola. Bino bye tuli mu ssaawa zino bya kiseera. Yes, tutumisizza agenda okutuyambako. Chefu wange ow'e Kampala owawaka agenda kujja kutuyambako, bali mu kkubo. Naye kakati bano badde bali overwhelmed n'abakasitoma babaddewo n'enzija okuyambako. Naye kiva ku kwagala mulimu gwo. Ate ekyokuyambako essaawa eno entono tekikugjaako bitiibwa byolina. Serving it.